Isma Chiyemba ow'emyaka 56 ng'ono omutuuze w'e Kampongo mu ttawuni kkanso y'e Kanone mu disitulikiti y'e Gomba yakwatiddwa poliisi ku bigambibwa nti abadde akabasanya abaana be. Abaana bannyonnyodde engeri kitaabwe gy'abadde abatunuza mu mbuga ya Sitaani. Yali abatumye nga tebaliwo. Naye mpita n'aŋŋamba nti nno ndeetera amazzi gange banteere mu kiyigo. Naye nga mutwalira, nagamutwalira. N'atandika okunkwata, yatuuka nga nkwata wanteeka mu buliri. Nemubuuza dada ate okulabye ko ye sirika. N'aŋŋamba nteera ekisenge kyange. N'enkyera bwe namala okyeera. Nali nfuluma mu kisenge kye n'ankwata omukono. N'atuuza ku kitanda. N'aŋŋamba biri bye nali nkola wagambako bano. Nemugamba nedda. N'aŋŋamba nzire n'amugamba nedda nze nali. Nange baali bagenze ku ssomero nga nze mpumudde. Nansanga mu kisenge kyaffe. Najja nanneebakako ne mugamba ddala ebyampola mbikooye. Yabatiisatiisa nga bwe bajja okufuna obuzibu singa babaako omuntu yenna gwe bagamba ku nsonga eno. Nkozesa emirundi 5. Ng'agamba ki? Ngamba nsirike we ntogwe ajja kunzita. Ngamba muno wembaako gwe njogera agenda kunzisaayo omukazi yali ambonyaawo. Eky'ennaku ono abadde takozesa nkola yonna yakwekuuma. Ngamba olaba mwana bino ebinvaamu abembikuteekamu oba ogenda kufuna lubuto. Oba asaagala bikuteekamu. Bwe baalaba kisusse kwe kwekubira enduulu. Mwana alinakowawo ddadi. Ndaba byankola mbikooye ate nga n'okunkuba nkuba. Nga n'okutulimisa tugenda ku 12 nga tetunywedde caayi ne tuvaayo ekawungeezi. Ono yeegaanye ebimwogerwako ng'agamba nti waliwo mwannyina ali mabega w'embeera eno. Mwannyina bwe tuyongera naye ekibanja yapambira byonna. Agamba bano baludde nga bamwewerera. Kati bwe bazza mu ndowa ya maama ne bagamba tugenda kupangira mpaka olina okukivaamu. Kati ate nga ne maama w'abaana omu yabansaba ne mbagaanira ne mugamba sisobola kuwa abaana bange nga nabazimbira ewaabwe. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kya taata kino okudda ku baana okubatunuza mu mbuga ya Sitaani. Naleeta ebbala yange wali Nataliya abantu banvumirira nga ebyo byonna bituziyiza. Bw'owulira ng'olakasidde genda ali ku Nataliya 5,15 oba osobola okufuna omuntu. Tukitegedde ng'abawala bano bwe balina bamaama ab'enjawulo nga bayawukana era bano bayitiddwa. Asnance Kyalisiima omu ku maama w'abaana bano atubulidde nga ye bwe yali yayawukana edda ne Isma Chiyemba gwe yali amaze naye emyaka 12. Nanobeewuwe nengenda n'abaana bange abo babiri nga bato. Abaana namala nabo emyaka eno nga talina kyampa kuba yali abansaba nembamuma nembalemera. Kati emyaka eno egyo nga giweddeko nabanga akuba essimu njagala abaana bange. Kyokka mu biseera by'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde ki COVID-19 ono yamulumba e Kasese mu bazadde be n'atwala abaana ku mpaka. Twali ewaka nga ndi ewa maama wange nga twakava mu nnimiro bwetu tiziri ssaawa 10 n'abaana abo. Nalaba piki nga zijja ewaka piki 2 nga ndiko ne muganda we sister we bamuyita Mary ne bajja kati abaana lako bali baludde okumulaba ne bajja nga bamuddukira n'abakwata n'abanyoza n'agamba mukazi gwe njagala abaana bange leero mbatwala. Kati maama wange we yattiira n'agamba waayo omusajja muwa abaana be. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Katonga Karim Majid ategeezezza nga okunoonyereza mu musango guno bwe kunaatera okukomekkerezebwa. Poliisi y'e Gomba yatandise dda okunoonyereza ku musango guno. Ebyetaagisa byonna bikoleddwa. Waliwo foomu ze tujjuza okugenda mu medical byonna byakoleddwa. Fayiro almost eri kumpi kumalirizibwa. Bwe tunaamala fayiro eyo ng'ewedde bulungi tugenda gitwala omumawabira wa gavumenti. Ono wabudde abakyala naddala abawukana ne babbaabwe. Muvudde mu maka muddeyo emabega mulabe ku baana bammwe bali batya. Mwogereko nabo. Bano abaana bamaze ebbanga nga tebalabako bamaama baabwe. Omukwate akumira ku poliisi y'e Kanone gy'anaggyibwa okusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe.